Ono muyombi olaba tuuse n'okuyombera ku mikolo ng'ayimba ye ayombera ddala bannaye Rema Namakula mu Dr. Muzaali ku kizibu ka vidiyo kalina mu maaso awo nga nammwe mwerabirako bannaye ate bo baana balenzi ba B2c bagambye mikwano abo bongera obbajjukiza nti obulungi bukyabalumira ddala nabyo mbirina saagala mubisibwe ate ye Spice ddala nabambi akikoze amaze n'agenda n'akyayirako Evelyn Langu naye ate era mu kiseera kyekimu munnange ono omuwala yavaayo nga kale ng'agamba mbu Spice Diana tasobola kuyimba live bannange ate bamaze ne bamusiba naye amulangidde obujega amulangidde obwakataala bannaye naye nga mugamba mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe fifida queen mukwano okweyogezayogeza kuno akiguddeko baba bukyayeekaza naye obijja kunyuma ng'obirabyeko ennaku zino abantu banyiivu bannaye bo mubagende mpola kansuubire muli bulungi bammiga enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Buyinza Sylvia News nti mukwano subscribinga oyo onyige ne notification bell olina okusubwanga Buyinza Sylvia News kyonna kyaba agendanga okuteekangayo ate era nyongera okwebaza gwe wenna eyasubscribinga wano ku Buyinza Sylvia News nti mukwano wakolera ddala ekisinga banna bwentyo nkutandise ne Spice Diana kwotadde Evelyn Langu munaye amawulire agabafuga badde gayitingana munaku zino ga mirundi ebiri okuli Asia nono Evelyn Langu naye munange Evelyn Langu yete nabakufa amazima gali nti Evelyn Langu gyali akyali mulamu nnyo munange Evelyn Langu olwalaba abantu nga batandise okukola okumubika n'avaayo mu bulumi obw'ekitalo ennyo nagaba bannange sinnabakufa nkyali mulamu lwaki mumbika nga nkyali mulamu kitegeeza temunjagala bikigamba omma ennaku yayogera ebigambo byaddala nga singa obiwuliriza nga osobola n'okuyungula ezziga ku maaso ono omukyala ebigambo byayogera ebyamuvaamu nagaba bannange nekimala kimane nembeera ze njikooye singa mukama akola ki ampita nange nantwala nempumula bannange nowootuka okugamba ati no mukama akuyita owummule embeera eba ekalubye munnange Spice Diana olwalaba ebyo omukazi awanjagga kugamba n'abanyamba bakoze ki n'abanyamba batandise okuneeganya munnaye n'agenda n'amukyalira nga woolabaawo n'amutwalira ogubaasa gw'olabye ogwo gwakola ki ogwo gwakola naye munnange jjukira alina obulwadde buno obulwadde bwetaagisa akasente kangi nga tuzze mazima ate nga tubitadde ku bbale ba Evelyn Langu Spice Diana ennaku zino badde balina okusikangana Spice Diana ne dansa amanyikiddwa nga Liza naye munnange kyaddaaki bamaze ne bamusiba era mu maaso awo nina ka vidiyo nga bamutwala mu kkomera naye munnange ageza agamba Spice Diana ne manager lawyer temuli mwenna muli batiitiizi kuba ono omuwala yavayo n'agamba nti Spice Diana tasobola kuyimba live ku stage naye munnange si yekka yayogera abantu bannyo bayogera ne bagamba Spice Diana ebyokuyimba live abyesonyiwe tabisobola abirekere basindi abalala ne bagamba okuli bunoke n'abantu abalala ne bagamba munnange ebyajjalayo Spice Diana live agikubira ddala kugamba nga obugamba nti tekiwoomera matama abiri olejja laba ekintu kyoli nga kibi ate omulala akiraba era nga kirungi bye biri mu sayidi ezo era ngenda baterako ka vidiyo awo mu maaso bannange ate eyo nga tuvuddeyo nkuvuze paka butereevu ewa fifida queen munnange amawulire gayitinga ne bagamba mbu ekisse Asia munnaye bu blogger buno bonna amawulire obwagala viewers obwagala likes bwagenda ne butandika ne bugamba Asia munnange Asia biki jjukira nga Asia bakamala kola kinga bakamala kumulongoosa kati munnange ono mukyala nsubuga ye n'agamba nze munnange wembanga nfudde mwe bonna amawulire mwe buki temwesembereza kuba omuzimu gwange gujja bakuba jukira ennaku zino pressure abantu bakoowu munnange gye waavudde tukabanake ba social media temwewumuuza ko gye mwavudde ne mugamba n'ekirala ogamba omuzimu gwo ogamba okugambanga omuzimu gwo okugambanga ne gukutwala butereevu mu ntaanaayo bannange ennaku zino yo pressure nyingi mu abantu banyiiva ate ye munnange Rema Namakula ye bannange simanyi ki kyemwagaza ono omukyala bannange omukyala wampisa omukyala mubuulire omukyala alina buli kimu kati ngenda sooka ngutereko ka vidiyo ba social news ke bazimbiza bakazimbiza ne bakateekako gwagugawo omugambo ne bakateekako buli kimu bannaye mbwera Muzaali kuno kasungutereko ka vidiyo ako ate tweyongereyo n'amalala
Ndoza namwe ka video mukira video kuba naye ka video tekayina munyonyo na bintu bya nyonyo just oli yajja ndoza namukuba akamo kitegera kati yamukuba akama namugamba sokoleke nja kununa omukolo gw'abandi okiwulire kuba yali ali kuyimba olide ng'oluyimba lwayimba lugenda maaso kugamba nga singa ava kati nadda mu byakama kugamba beat ebejja kufa abajja kuvaako ku beat y'oluyimba naye banaye bashonyirozi mwatandise mbukozi banange edikenzo nga yawona banange sebunyanga asobola kuntujjo banange oyo omukazi mubi nnyonnyo banange kugamba banaye mupolokoso omugambo just kwaka akagambo omukazi kiyegamba kakkana just oli yamugamba kakkana nsooke mmalirize kakkana nsooke mmalirize okitegeera tujja kwogera nga mmaze okuyimba naye kansooke nkoleshi nkasooke ntwale mu maaso omukolo gw'abaana naye bannange mbwamuze abanange ali ku kizibu mbu koza muze waka ye mukazi mbu hamuze waka ye mukazi Rema Namakula ye musajja naye banaye bajaji bakuno atakayima manyi atakayima yagamba wagamba mwe muli bakatonda mwe muli bakatonda mulamula ate mwe muyisayo naye kuba katonda mbu mulamula ne bitalakwatako ate banaye njogedde ko kwogezi nange temunsabula byebiri mu side yezo wamakoto yongereyo maaso n'amawulire gaba B2c obulungi nga buli mu baluma Masao nina ka video ka Spice Dana ke nabasuubizizza kw'otadde ne dansa we Liita ne manager Lodge banaye ebyo si birungi naye nga sinaba kubanga nga mbatuusako ka video ako kansooke mbawe baana balenzi ba B2c abeetenda okunyirira abeetenda obulungi bannange bo mukwano babagambye gye bali eyo mu busonda babalaba naye bo obulungi bubaluma obulungi bubatawaanya bannaye obulungi bo bubamazeeko emirembe bubaluma kumacha mutuntu kawungezi kwegamba okumanya bubaluma tebubaweeza naye babeera nga beebase bubaluma oh my god bannange simayina kumanya ne munange neze kale omuntu eyekirizaamu kikyali sibanange ayina ensanyula gyansanyulamu kugamba nti ze bannange nina kino kyompulira nkyewulira kati bo weba B2c babagamba bo bulungi baweewulira kugamba bubaluma ate munaye enkuuzizaako eno mbakyoze ni beki mukama mwanange bo bafaanana taata era bo obujulizi babugye obulaga nti bafaanana taata babagambye nti no bo obujulizi bwe balaga nti bafaanana taata mbu nnyindo Muba bafana tata nga olaba ennyindo yaabwe weeri neya taata neya dadi waabwe ni weeri mwate ye mami bamusikako kasimayiro nembwe ebisigadde okusinga taata ennyindo eriiso ettama buli kimu kya taata abula bannange byebiri musaidesi byebiri ateeze byebiri eyo nenga nze nange njagala nnyo faana taata saga afaana maama kati olwokuba njogira embole olwokuba nafaanana taata ensonga lwaki mbiteekamu kennugu nate si nnugu mbadde njogera mazima nogo omanyi wekinyuma okuba nga wafaanana taata omanyi wekiwulikika oh my god kiba kirungi nnyo kasi okolayo bano babagamba ffe twafaanana taata 100% naye nga okusingira ddala twamutwala nnyindo kyokka bannaye Neka ngenda basirako ka video era ngenda basiwira wano omukama abankumire mwe bali kwagala buyinza nshasubiya banayina ddala abantu banga bali awera ndani abaana banaye abali awe Saudi Arabia abali Dubai banaye wentandika okutumira sigenda kumala guge mazima kuvacho munda z'omukwano nenga ngenda basiwira wano kambalekereko ka video ase mulabe omuyimbi nga tuuka ne dansa ne bananga Spice Dano bawate oba wakisusiza amuko kazi goli muyimbi achuko oli dansa budansa nati anena yate ne muziba just njogera kate sagala nsonga muziwanvu ye just nze mbadde njogerako boogeza ati bye njogedde mbijje mu bajjaji mbijje mu ba social in-laws bannaye nenga babimweraba mwenna abagala buyinza nshasuvia n'abatamwagala mwenna nze kasita mbagala nenga kambalekireko ka video Okay, amazima gazi sabazi wange naye manager Rojo limba ondaza nnyo obunafaate Roja kala nabosi ondaza obunafa let's go because now amazima gamanyi kubanga Spice Dana ne Roja mwina amazima Roja yale kata mundaza nnyo obunafu naye kale kafiire ku mazima naye sigenda kukigamba nti mbetondera because mwagadde kikola kushyaza bafana munemeso performing share successful bulungi banange mwe bali kuwagira boss wange abantu mwenna shemuka mumanya mbagala nnyo naye nga wonna